Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala lye mugenda okunaabako okubeera nga mwegobako ebyo ebitali birungi, okubeera nga mwegobako abo babeera batunuza amaaso agatali malungi, ababoogerako ebikyamu wamu n'ezo empewo ezibasumbuwa naddala nga mwebase okufuna ebirooto ebyo ebibi eby'obulabe. Kusaba obeere ng'onaaba ku ddagala lino. Eddagala lino lyangu. Funa amata, kusaba ofune amata. Amata ago kirungi ofune amata nga ga nte, nga gavudde mu nte direct, nga si gano ge batunda ku dayale, kuba ago gabaamu ate eddagala eddala. Kati n'olwekyo funa amata nga temuli ddagala ddala ligakuuma kufa. Funa amata nga bagakamye wali mu nte oba n'ogagula mu kiraalo gye bakamira amata ago. Beera nga ofuna amata ago, gajja kuba malungi nnyo, gagenda kuba gakuyamba, gagenda kukola ng'eddagala bulungi nnyo. Ku nsonga eyo ey'okwegobako ebyo ebitali birungi, okwegobako abo abakwogerako, abakutunuulira obubi, ebirooto ebyo ebikyamu. Kati n'olwekyo kusaba ofune amata. Kati bw'ofuna amata ago bulungi, nkusaba oteeke amazzi mu bbaafu. Bw'oteeka amazzi mu bbaafu, teekamu amazzi nga matontono. Funa amata nga gawerako. Osobola okufuna liita emu oba ofune ebikopo bibiri ye liita. Funa ebikopo bibiri oba ebikopo bina, kisinziira busobozi, naye nga tandikira ku bikopo bibiri bw'obeera ofuna eyo gye bayita liita gy'oba otandikirako. Gateekamu amazzi matono, amata gano gabeere nga gawerako nga ge gasingamu obungi. N'olwekyo funa liita 2 oba ofune liita emu, kigenda kuba kirungi nnyo. Kati bw'ofuna amata ago, teeka bulungi amazzi mu bbaafu amatinitini. Kati yiwamu amata ago. Bw'oba otandise okunaaba olina okulaamiriza. Njagala olaamirize ebigambo bino ng'onaaba amata ago. Nkusaba ofune w'onaabira amata ago, funa ebbali. Kati bw'obeera oganaaba oteekeddwa okulaamiriza. Ebigambo by'olina okulaamiriza bye bino, nkusaba obiwulirize bulungi nnyo. Oyogera bw'oti, ogamba nti naaba amata gano nga neetukuza, nga neegobako buli mpewo enkyamu, n'ennimi embi ez'obulabe ezinjogerako, n'amaaso amabi agantunuulibwa, n'ebirooto ebikyamu mbyegobako. Njagala ntukule ng'amata gano, buli kisiraani kinveeko na buli kikyamu kyonna kinveeko. Njagala ntukule ng'amata gano bwe gatukula. Bw'otyo bw'oba olaamiriza. Abakwogerako ebitali birungi bajja kuba bakwesonyiwa. Mba n'ebirooto ebitali birungi beera ng'obyegobako. Naaba amata ago gajja kuba gakuyamba. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kuba nnyongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.